Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotya wasibye otya. Nze Nurdin Ntege straight. Sigenda kola programu mpanvu nnyo. However ngenda kugikuwaako katonotono. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Once again tuba tuguse. Tugenda kwogera ku mwana eyafiira Esseeta Mbalala campus. Mbalala marking the word L, the letter LL. Mbalala campus Mukono district. Mu myezi 3 emabega 5 waliwo omwana omuyizi omulala yafa. Ono baatugamba yeetuga era abazadde be ne bavaayo omukulu Ntale n'abazadde abalala ne bagamba tekisoboka. Ntale ono yavaayo n'asaba abazadde bamwegatteko basabe obwenkanya ku ssomero lino kuba lipooti ezaabaweebwa enkola gye yakolebwamu yali tematiza. Ebyakolebwa byakolebwa kulwanagana sikamuguwa. Bwe ndowooza ekyo kyaggwa oba amazima gaavaayo oba justice was served, bazadde be basinga okukimanya. Wiiki ewedde twabadde tuli awo omuyizi omulala n'afa. Ye Kevin tujja kuba tumutegeera mu maaso amanya ge mu bujjuvu. Bw'afa ono yafiira Seeta wano eyawana Esseeta wennyini. Ano yafiiridde ku Seeta High eya Mbalala. Mbalala ngodde eri Lugazi. Ki ekyabaddewo? Taata w'omulenzi yagambye takkiriziganyizza na lipooti ya poliisi, takkiriziganyizza na lipooti ya ssomero kuba omwana we tayinza kubanga yasuze mu kidiba ky'amazzi n'afiiramu ate mayiti neevaayo nga tazimbyeko, talina wamuluma, like talwanye ng'omuntu afiira mu mazzi abamanyi muba mubamanyi. Olunaku olwaliro poliisi evuddeyo neewa lipooti. Omwogezi waayo n'agamba amaze ebbanga awulira abantu boogera kino na kini, naye ki ekibaddewo? Bw'ayogedde ebintu nze sibitegedde oba addamu ne yeewulira. Omwogezi wa poliisi lipooti gy'otuwadde ng'ogamba nti nno abantu boogedde ku kintu kino nga tebakimanyi, naye lwaki mbyogera? Njagala ggwe atulaba owulire omukulu ono kiki kyabadde agamba ku nfa. Wuliriza ebigambo bimaakinge, naawe bimaakinge nga nze ombuulire ggwe ali eka otegedde ani. Kuba abantu baawakanya enfa y'omwana okufiira mu mazzi n'avaayo ng'ali bw'atyo. Kati yo poliisi neevaayo negamba katutangaaze. Katuwulire okutangaaza. Ebadde eyitangana mu mawulire ey'omwana Nsamba Kevin eyabbira mu mazzi Mugono mu kidiba mu Seeta High School Mbalala campus mu Mukono district. Eyo incident yaliwo, of course ebadde abantu bagyogerera nnyo mu mawulire, especially ku mitimbagano gye tuyita social media. So nga police tulina okujja tubawe ekifaananyi ekiriwo titutuuseewa. Wulira n'agamba nga poliisi kwe kuvaayo atuwa ekifaananyi ekiraga we batuuse. Owulidde? Bataafuna mawulire ago. Naye ate n'ekirala okusinga okubawa okulabula eri abo abantu bonna abayina ebidiba mu masomero ne mu bitundu oba ebifo. Atuwa lipooti okusinziira ku kyatta omwana. Atuwa lipooti eri abo abataali bamativu na kyavaayo. Katuwulire amagezi ge biki ebyavaayo. Eyo incident bwe yabaawo poliisi yaffe yakola omulimu gwayo n'enoonyereza n'etunuulira mu CCTV nga buli kimu bwe kyatambula. Of course sijagenda kawa nnyo mu maaso n'eki kyennyini ebiri mu investigations zaffe, naye mumanye nti twakola investigations ezo era ne tusobola n'okukwatayo omuntu omu eyali
avunaanyizibwa okumakinga sure nti abaana abawuga ku swimming pool eyo bali balina okuwuga nga tebatuusibwako buzibu bwonna. Naye amakulu ga issue eno abayina swimming pools zino waliwo observations zetukoze zetwagala tusharinge nammwe mugezeeko okulaba nti muzitwalanga ensonga enkulu. Ekisooka bano abantu betuyita ba life savers ababeera ku swimming pool. Mutera okulaba swimming pool nga waliwo omuntu atudde wali nga olusi abeera mu swimming pool omwo, naye ekizibu kye tusinza okulaba basinga kukola mirimu gya kutendeka. Tulino omukulu ali mu kutuwa lipooti kiki ekyatta omwana. Wosangiranga kifo ky'okutunulira abantu abali mu kidiba so that oli bw'aba atandise okumira amazzi ojja omutaase amaanyi osanga nti ono life saver gonna agatadde mu kutendeka. Ate mu kutendeka muno ndowooza batera okufunaafunayo ku busente bw'ebbali ekintu kitoogo. So n'osanga nti accidents ezisinga buli bwe zibaawo tuli ku nfa ya mwana nno. wabaddewo omuntu asevinga nti ye wuliriza nnyo omukulu ali mu kutuwa nfa ya mwana ono mwogezi wa poliisi. Amaaso concentration agitadde mu kukola kali akasente k'okutendeka. Kati awo obuvunaanyizibwa we bugira ku bakama ba facilities zino mugezeeko nnyo okulaba nti mukwasa ffe tukyawuliriza lipooti ya poliisi bye baazuula bakola kye balina oba kye basaanidde okukola. Ekintu ekirala ekyokubiri kye twogerako ku ebikwatagana ne swimming pool tukyali ku kufa kwa mwana. Omuntu we mukozesa muyina ebiwandiiko naye enkya bwe tujja okukola okunoonyereza kwaffe nga poliisi muyina entegeregana eri mu buwandiike oba just mwafuna kijinji we mulonda wano nawali n'abamatiza nti amanyi okuwuga nti muwuzi mulungi ne mumuleeta atandika okukola omulimu gw'okusevinga obulamu bw'abantu. Ayina biwandiiko ki? Wetubuuza olunaku lwe tuba tusazeewo ntutubuuziza ebiwandiiko ayina. Otherwise bwesanga mukama wa facility emiguwa tugitaddemu. Owuli. So ebintu nga bino tuba twetaaga ne tubibabuulira nga kyekituleeta mu press conference nga zino okubawa advice ku bintu ebikwatagana ne security ne safety. Tukyali ku kyakya mwana. Muyina engeri gye mukwasaamu mu luzungu tukiyita protocols oba gye muregulatingamu ani ayingira mu pool bayingira bameka pool esobola okujjuza abantu bameka. Waliwo pool z'ogendamu n'osanga nga ekidiba kyonna kijjudde. Kijjudde balinga bali mu pate abalala banyweramu n'emyenge. Naye mubuuze abo betuteera okunoonyerezaako nga bafunye ebizibu bino bajja okubabuulira akazito akali emabega ya okwesanga nga tukunoonya ku misango gino. So you can avoid some of these things. Mugezeeko okuteekawo amateeka pool ebeeremu abantu nga namba emanyiddwa nti abantu bwe bawera 20 then oba olina okusalako swimming pool. Si kujjuza nti kubanga gwe oyagala sente. Kino kigenda ku swimming pools ezo ezibeeramu okukwata sente abakola sente mu bantu bakasitoma ababaze. Amasomero n'amasomero tuba tukwetaagisa okubanga ebiragiro ebiraga ennamba abaana schedules bagendamu batya si just kujja na mujjuzo nga bwe mwagadde. So y'ensonga eyo. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomero Dduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku Dduwa.
abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalenge kambawe ennamba yange yeeno 07527529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno batuusaako nga security tore ebadde omwogezi wa poliisi mukama wange singa olaba akakiripu kano nsaboddemu weewulirize singa naawe obadde kanga owulirize obantu obagambye eki ekituufu ogambye owulidde ebbanga kankaddemu katono sigenda gizanya yonna nti abantu boogedde ebadde eyitabana mu mawulire ey'omwana Nsamba Kevin eyabbira mu mazzi mugoni mu kidiba mu Seta High School Mbalala campus mu Mukono district eyo incident yaliwo of course ebadde abantu bajogerera nnyo kati abantu mu kujogerera ennyo nojja n'otugamba nonsense bwatyo abantu mu kwogerera ennyo sitoole eyo n'ogamba kirabika bannayuganda emitima gibeewanise bannayuganda noza balina obutakkaanya nekyafuluma n'ovaayo n'ogaa kambabuulire either muli misled ffe abali mu kubiwuliriza waliwo abatuteekamu amawulire agatali matuufu n'ogamba bannange mulekerawo okutambulira ku njwanjwa here says gwe bw'oddamu ne weewuliriza mukama wange omwogezi wa poliisi ate ono si waaki wabula mwogezi wa poliisi Uganda yonna kati omuzadde oba omulabye ategedde kiki ekyatta omwana kubanga yo omulabye omuzadde agamba omwana we teyafiira mu mazzi ekyamutta kirabika kirala kyendowooza nti yo nga poliisi mu kujjako leero obadde ozze kutegeeza ono munnayuganda either alina amawulire amafu oba yawakanya lipooti nti kiri bwe kiti instead omaze eddakiika zonna ate ow'amagezi baswimming pool z'ebweru lwaki ngamba nti otugambye nonsense mukulu wa poliisi nonsense ali bw'ati ripooti eraga omwana yafa yagwa mu mazzi ekiro era ne bukyenkeera ng'akoze eki afudde mu kwogera kwammwe n'omuzadde ebyamugambibwa ekitegeeza gano era yonna emboozi gy'onyumiza munnayuganda eri far-fetched is irrelevant nungi nnyo mu budde bwayo naye enfu mu budde weetalina kuba lwaki teri ssomero liwuga ssaawa 6 gwa kiro abaana bawuga misana ne swimming pool ze Uganda zoli mu kwogerako bawuga misana ne bwogenda ku beach zigenda okwera ssaawa emu meka nga batandise okugoba abantu muki muve mu mazzi bannange muve mu mazzi ne bwogenda ku beach ze Uganda wano biri awo baba batandise bannaye muve mu mazzi swimming pool obubaka bubadde butuufu naye ekibuuzo kiri nti gwe kati omwana yabaaki kale ki ekyatta omwana mu byoyogedde ki ekyatta omwana kiki ono taata w'omwana kanku ku bigambo bya taata w'omwana byayogera gw'ombuulire mu byoyogedde omugambye eki omwana wange tasobola kusula mu mazzi nankeera ku makya ng'ali mu nnomo nga tasimbye tamize takoze eki bwe kiruma oba bwe kirumye nga nkyukira kole ki tetujja kusirika tetujja kusirika nga tulina okunyolwa wulira omukulu kyagamba eri abaana baffe ono taata wa mwana nze manyi nti omuntu bw'agwa mu mazzi nina ebintu bibiri wulira manyi nti omuntu bw'agwa mu mazzi
Ebibuuzo n'omutima gwange. Kubanga waliwo ekiyinza okutalebateekawo ono muzadde munnammwe aweeyo ebigambo. Chaplain ansonyiwe naye aweeyo ki? Ebigambo. Naye ng'abantu tusigaze ebibuuzo ku mutima. Omwana ono bw'amala okgenda mu ttaka. Wabaawo ensobi eyakoledde ku mwana waffe. Owulira. Abaagikoze bagenda gamba kyawedde. Abaagikoze bagenda gamba kyawedde. Taata w'omwana agambye nina ebibuuzo ku mutima. Gwe omwogezi wa poliisi ebibuuzo bya taata ono gwe mu njogera y'eno byozzeemu. Olabira ddala omuzzeemu. Ddamu owulirize gye ntandikidde nga omukulu azannya. Oze mu kuwa magezi bantu ba swimming pool magezi. Muzirabirire bwe muti. Funa omuntu nga mukugu, mubuuze ebiwandiiko bye, making sure bamanya nti tebadda baawula okutendeka ne life saving. Ebyo byonna magezi malungi. Tubuuza. Taata w'omwana ono abuuza. Omwana we yafudde ki? Kankuwe ekyekulabirako. Taata w'omwana ono ebibuuzo byabuuza. Yabuuzizza kale yawakanye with evidence etya agamba bw'ati mu kumanya kwange technically omuntu tayinza kugwa mu mazzi technically technical omuntu tayinza kugwa mu mazzi practically tosobola kugwa mu mazzi practically n'ogasulamu practically nga wafiiriddemu technically n'omalamu essaawa ezisukkamu 2 oba 5 omulambo ne baguzuula ne guvayo nga guli mu sheepu ya Nurudini eno. N'ofiira mu mazzi n'ovayo gano amaaso nga gali mu sheepu entuufu, amatama gali wamu, gwe n'ogamba omuntu nti kati ki kyentegeeza nti ye taata w'omwana abuuza ebibuuzo nga bw'obiwuliriza ayina kwabeesinga okuwakana. Mbadde nsubira poliisi ripooti okuvayo nga eyina weebeesinga okuddamu ebibuuzo bya taata ono obanga yafunye omusawo omukugu mu bantu abafiira mu mazzi negamba nti bwe twatuuka mu ddwaliro baatuwa ripooti eno n'otuwa reasons. Kuba bw'ogamba nti tojja tubuulira byonna investigation wabadde ozeekolera zizo omwana wa poliisi eyafa w'abantu bano poliisi yakolaganye n'amasomero, poliisi yakolaganye n'essomero. Kino bannange kino kisoboka? N'ovaayo n'ogamba nti ate oli mu kuwa magezi bannange abalina swimming pool bannange kati ogambye ekiri yale. Mukama waffe omwogezi wa poliisi bwe weewulirizamu gwe ng'omuntu ogambye ki? Mukama waffe wa poliisi bwe bakubuuza kiki ky'ogambye bannayuganda ekikwata ku mufu oba ku mpakanya nti abantu bagamba kati nga kitwale Nurudini y'omu ku bagenda basabuka n'ebigambo, kitwale Nurudini y'omu ku bataategeera bituufu, ovuddeyo mpe ebituufu, amazima amatuufu nga bituufu kibyompadde. Mukama wange Kituuma Rusoke omwogezi wa poliisi, mwami Kituuma Rusoke, nsabuddemu weewulirize bye wayogedde era okakase bannayuganda bye wayogedde ebya ddala biddamu ebibuuzo bino mbikuddiremu. Omwana wange tasobola kusula mu mazzi n'akeera ku makya ng'ali mu nnomo nga tazimbye tazimbye talunze
Wulira taata. Tetujja kusirika nga tulina okunyolwa ng'abazadde. Taata yagamba sinze. Ono si Nuluddin. Nze manyi nti omuntu bw'agwa mu mazzi nina ebintu Wulira ye byamanyi. manyi nti omuntu bw'agwa mu mazzi One. omwana oyo oba omuntu enaafaayo azimbye naddala yasuzeemu. Nina ebibuuzo n'omutima gwange. Wuliriza. Alina ebibuuzo n'omutima gwe. Kubanga waliwo ekiyinza okutalema. Nina ebibuuzo n'omutima gwange. Mwami Lusoki Kituuma, omwogezi wa poliisi, afande. Bwe weewuliriza ozzeemu ebibuuzo bya taata w'omwana Kevin, oba yensamba Kevin omwana, gwe bw'owuliriza by'ozzeemu wano nga bwe wasiteeti nze ng'otandika, olowooza tewavuze buvuzi kalamba nga naawe byoddamu tobimanyi? Wavuze buvuzi kalamba nga naye kenyini bwe bakubuuza ogambye ekitomanyi. Waliwo nampeereza mmesina nga Nuluddin obiraba, poliisi evulubana buvulumanyi na bigambo nayo temanyi kyakwogera. Evulubana buki? Kuba ekimu ku kituufu era oli aŋŋambye nti no omusajja omulira alinga ono omusajja wa Bukedde asoma amawulire, avoisinga amawulire. Abantu bagenze ku era oli nambuuza kati oli aba ayogedde kintu naffe tetumanyi. Kati ne mukama waffe Kituuma Lusoke obadde abantu bagenze tewandize wandisirise n'otajja kubeera nze nkugamba komawo era ssebo lulifa abataamatira era tuzzemu tetukoze eki tetumatidde. Komawo w'ekitiibwa onnyonnyole bannayuganda ripooti gy'otugambye oyinza okuba bw'obadde oyogera weerabidde mukama wange. Mu byoyogera biraga omwana yafiira mu swimming pool era n'abaawakanya mwana kufiira mu swimming pool. Kati mu byoyogedde temuli kikakasa muntu nti ono omwana yafiira mu swimming pool. Ekisooka teriiyo swimming pool gye batwalanga kifo kisanyukirwamu mbono security guard. Nedda. Security guard oyo gwe bagamba nti wabadde ludda wa bino nga bikolebwa. Naye bw'ogamba nti omuntu alina swimming pool ye tugeze ya ssomero, omulimu gw'omukulu baana kuyiga kuwuga, ekyokubiri kugoberera abo abali mu kuwuga bayambiddwa batya. Teriyo swimming pool wane waffe Uganda, ne bw'onoogenda ku Sheraton, ne bw'onoogenda ku Grand Imperial, gwe gigendeko keba Africana saawa 6 gwa kiro era bakulaga kati ngeya Africana eriko amadaala agagajikkako ekkuba erigendayo basibawo tugeze enjegere. Tebateekayo muntu sula wano mu mazzi okuuma swimming pool singa omuntu anaatambula na kuki. Life saver yenna owa swimming oba owa pool oba waki oba wa beach abeerawo mu budde bw'okuwuga. Omuntu gwe mwakwata gwe mwasiba mbasaba mumute mumulina mu bukyamu. Life saver wa swimming pool ya Seeta gwe mwakwata ng'ate ripooti eraga omwana yagenda mu mazzi bw'aba yagendamu kiro. Kati wali omulimu baali bamuwagwa kukola ki? Kuba security guard wa swimming pool oba bantu bawuga. Seeta eveeyo tugambe nti tulinawo time ng'abaana bawuga ekiro ku ssaawa 4. Bwe batalina baana bawuga kiro ssaawa 4, life saver wa Seeta hayi wakutte waaki? Kwata essomero lyongera oddinyigiriza olibuuze ono eyafa yafiira ki? Yafa atya? Kwata essomero obuuze nti taata w'omwana ebibuuzo byabuuza lwaki omwana yali omubiri gwe teguzimbye.
lwaki omubiri gw'omwana gwali teguzimbye, lwaki gwali tegulungudde, lwaki amaaso gaali gali kiriya, lwaki amaaso g'omwana ono gaali gali kiriya, ate nga gasuubirwa gandibadde nti either gali mu mbeera endala. Fesi yandibadde ewulubadde nga tali recognizable, you cannot tell oba ye mwana waabwe oba si yewuwe, kuba amazzi gakuyingira ne gakuzimbya ne gakujja mu shape gy'omanyikiddeko nti Nurudeen alina ekyenyi bwe kiti, amaaso ge matono, ennyindo ye nnene bweti ne bweti, emimwa gye giri bwe giti, amatama gali gati amatu. Kati amazzi gakunyiga ne gakuzimbya gati ne gakudeforminga. Taata bye bibuuzo byabuuza kyannaku nnyo, ate yo poliisi bwevudde yeetugamba ndi poliisi yo bwevuddeyo etandise omwana yagenda naye omwana bwe yali ku ssomero Mukama waffe Mwami Lusoki wandiyambye abazadde bano, mukama wange abatwala essomero lya Seeta oba amasomero ga Seeta, abaana nga bayitiridde okufa ng'ate tebafa bulwadde. Waliwo okugamba nti covid, kifuba, musujja, twajjanjabyeko n'omuzadde ne tumutegeeza, oba kabenje ka mmotoka, naye kizibu kiri ki? Management oba yeesaana okukyusa, yeetamanyi abaana bandi babettira mu dormitory eyo, bambi nga nammwe kibatabukako. Kati oli yavaayo mulaga yeetuze, abazadde ne bagaana. Twamukebedde, ate oli omuzadde agamba, yabagamba omwana mumuleke wamusange nga bwali ne mumuggyawo, nga naye abeekengera nti omwana owange ku kye muŋŋambye gwe mmanyi tasobola kwetuga, obwo buvu mutabulina. Bw'abadde anoonya ssente, mwagamba omwana yagamba yaleka obubaka, bagenda okukebera ng'omwana yalina obukadde bwe nga 3. Kati ng'emboozi ya kunoonya ssente tekola ki? Wa secondary. Ate mu secondary ya Uganda talina bizibu biri awo nti oba yabadde ku mawanga tewali. Naye nze kye nnawulirako ekitonotono, abaana b'amasomero gano battibwa. Oluusi bambye essomero nga tebiriimu, abaana babeerayo abakozi b'effujjo naye nga teri abagambako. Baŋŋamba waliwo abaana baveeyo Sudaani, abalala Kenya, mbu tebakyaddirayo ddala waabwe. Bw'ajja muzadde wa amuta, nkutadde genda osome ogwo mwaka, tojja kudda mu jangu ddayo. Kati bakuba bukubi, ono bamuwezeeyo emitwalo 10, bamuwezeeyo emitwalo 2, bamuwezeeyo akakadde. Omwana abeera ku ssomero nga ali mu ate mbu munnange abo abaana abava ebweru w'eggwanga, si Bulaaya wabula wano Kenya, Tanzania ne Congo naddala South Sudan n'abana Kenya, effujjo balina lingi. Ate mbu amasomero gaffe olw'obwavu bwabwe, abaana bano abamu basasula ssente nnyingiko abava mu masomero mu nsi ezo. Wano muwa miliyoni tugeze 2, ye ennya zimukwata. Kati bannyini masomero batunuulira omwana ono yava ebweru ng'alinga ng'ate jjukira banoonya ssente. Namanya bwe mba nnyinamu ebyana byange 5, 500 ebyava ebweru w'eggwanga. Kati nga Seeta, amasomero ga Seeta bayinza okuba n'abaana 4,000 mu ssomero limu. Kati bw'aba alinako abaana 1,500 ng'asobola okubafunamu times 2, kuba tebaliyo kyamaanyi kya ssente za emmere gy'awa bano abawano gy'awa ne bali, atayagala kawunga fuluma. Lumonde bw'ajja nga mwenna mukaba, kijanjalo kisiikeko nti ye si kisiike, wajja kusoma. Kaakati bannaffe abatwala amasomero bakaluubirirwa okukangavvula abaana abava ebweru w'eggwanga.
kati bo ne bamera ne bakola effujjo nga bwe balyagala. Ebizibu bye bino mbawa amagezi abaana bw'oba okoze effujjo libeere effujjo. Dormitory muteekemu cameras. Abaana kati nga seeta essomero bwe liri embeera gye galimu muteeke cameras. Ate omukulu wa poliisi atugaye baakebera ku CCTV cameras n'asirika tayogedde kyavaayo. Taata w'omwana akugamba omwana wange n'okuwuga yali tamanyi, yali anona ki mu mazzi. Omwana gwe twogerako wa senior 6 wawano bamuzaala Matugga, siweeyo Kabwohembu yajja Kampala swimming pool alabye amazzi meeru gamyansamyansa n'aga akagenda agakwateko agalabe. Ebyo abirabye omwana wa wano Matugga aba amanyi. Ate omwana asomera Esseeta nga wa Muganda aba mugagga. Kuba bambi Abaganda tebalina ssente neera wamuteerayo eyo essomero bambi aba musajja mukozi. Kaakati taata w'omwana abuuza omwana we atamanyi kuwuga yagenda atya mu swimming pool? Kale bw'akola ensobi n'agenda mu swimming pool, kibuuzo kiwulire, lwaki afa n'asigala ng'ali mu nnomo? Kiki ekitta omwana ono n'asigala ng'alimu ye omubiri gwe guli nnomo nga yaguddemu nga bw'osuulamu eki? Olaba n'ekitisse bw'okisanga kikyusekyuseemukko, poza ekinusu oba essowaani oba ebintu naye sebe ekiti nga kikalu okijjayo nga kikyuseemu toyinza kiyingiza kifumbisa, kiba kyaganywedde. Kaakati taata w'omwana aga omwana wange tamanyi kuwuga ekisooka, mukulu ekyokubiri. Ekyokusatu lwaki mugamba yafa mazzi aye n'atavaayo ng'afudde mazzi? Poliisi bye boddamu. Naye abaana b'abantu abazadde beeraliikirivu, abaana be batandise okufa engeri etategeerekeka. Waliwo kisaddaaka baana, waliwo kisaddaaka baana, kuba waliwo yateekamu emboozi awo. Aye yunivasite lwe baagiggulawo, omwana yafa leero yunivasite ne bagiggulawo ku olwo. Ebyo biyinza okuba byambo, kuba oyo eyanyumya ebya kisaddaaka baana yali anyumya kiki kyo kitayinza kwesigamako. Naye bw'oba tomuwadde lipooti kyajja kitya? Tozzeemu bibuuzo bino, buli muntu ajja kutwala kyatwala. So bakama baffe ab'amasomero mukitwale nti eno bizinensi, era musaba abazadde nti omwana ow'ekisulo ssente zino kitegeeza muba ku mulimo. Omwana tewali nsonga yonna emuttisa ku ssomero, teriiyo. Era kiba kikuba encukwe, kitukubye wununu. Omwana afiira atya ku ssomero? Akadde kannemesezza. Mundeke mbasiibulire wano, tujja kukwatagana olundi insha Allah, naye ng'ebintu bya Seeta. In fact ensonga eno kati ya poliisi, kiki ekyatta omwana? Abantu kibabuuza. Taata w'omwana abuuza omwana yafa atya? Ngenda basiibulira wano Hajati Nakalembe waali awo Akalango mukalabye. Hajati Nakalembe abagamba mugendeyo, ayina ebizibu, ayina emirimu, olina ebintu ebitatambula bulungi. Hajati Nakalembe ennamba yo weeri mu nsonda wansi awo, munoonyeeko wadduwa akuwedduwa. Hajati Nakalembe asangibwa Busaabala awo ne Seeta, by the way, Busaabala ne Seeta. Hajati Nakalembe ennamba yo weeri awo, mumukubireko mulabe. Wabula leero kanji basomere, nyine yabadde aginsaba Hajati Nakalembe ono nga oli aŋŋamba Hajati Nakalembe wadduwa ennamba nze nabadde sigiraba, ate nandibadde neetaaga okugendayo. Ne mugamba ennamba weeri, Akalango weekali kawulirize bulungi nnyo. Naye kati ennamba kangisome Hajati Nakalembe ku dduwa, tomuvaako. Ennamba eri 0752 ya nnamba ya Hajati Nakalembe, 307529 nnamba ya Hajati Nakalembe wadduwa. Olina ebikukuttemu, olina ebitatambula bulungi, mukubireko 0752 307 nze alina kyambuuza ennamba eyange weeri ya Nuruddin Ntege. Tuteese ffenna, gw'obirabye otya, mpa ku magezi, mpa bulaamu. Bw'oba okubira Nuruddin Ntege ennamba eri kiriya 0701
558563. Jyamu tukole business. Baako kyobuuza tuwabule ku WhatsApp namba yeeyo 0701 558563. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.